2024 nonzeemu ebyalekana ogukulika ennyo omwaka ogwo gubadde gwajjula enkwe 2024 gutuumye mwaka maama gwankwe kano kenfunye njulunsaba odduka ejjibungulire olukato 2024 nagwangusa n'ate bukyaki tewali atakimanya eno yafuuka nkola yange tibuli oguwetekkoona nguteekako ensandago ebyakuba kkerere byebyo byenkomyawo bambi ejjukire oba oliawo ne byotamanya ng'oyiriba onoonya enva kalakokkomawo emitima gyatukkakana egyali gitwewanise ng'abaanyumiza kali lugambo okuva Namibiya gye yali afunira omululuuza olw'obweraliikirivu bataka baabiteekamu engatto kyemmanyi obulungi nti baabula akisesi empologoma neeyita ku zuumu egyetugumya emyoyo nenamboole wano jjo amasaza nga gaggulwawo kyaggwe yattuneebwa mu mbi nga buddu egisawula nze nali bungereza eyo endiba nenyigonga luso nesiyimbira taata waffe ekintu ekyo kyannuma nnyo 2024 nonzeemu ebyalekana ogukulika ennyo omwaka ogwo gubadde gwajjula enkwe 2024 gutuumye mwaka maama gwankwe 2024 nonzeemu ebyalekana ogukulika ennyo omwaka ogwo gubadde gwajjula enkwe 2024 gutuumye mwaka maama gwankwe adamu mulwana n'atufaako wattoka kwa balabala ne bebidewo n'asaawa bw'atyo kaali kabenje kyengera wajjukira Salongo John yali asoma ebirango n'amala emirundi yingini ya bosa lwomwa oyo neeyamutta wali gamba zaali nkuza ddala kalina yasuuna bbeeni omwaka gwajjula enkwe nambwayo naye erippako okulaga omwaka 24 abatuuze b'omulubijja okusendebwa ne mabyankwe Democratic Alliance nejjera lwankwezenge abaali beewakalaate tetunakomba kubinyeebwa laba baabagayisa obusiŋŋoonyi ensi neemanya ebyama mawu n'alyoka aseka n'atema n'obulali nti n'agera n'akagere kanzu nga bwemaze okubikuka Dr. Besigye okumulinnya ate akagere akwatwe byali mu hoteeri Kenya era byalimu ekwezenge ebyazoozi baganda obutafuna nambazi zaali nkoza sipiika mu mwaka 2024 balama okukaka abasiba baana banno okubakkiriza emisango tewali nkozisinga aweera mu mwaka ogwo pulezidenti w'eggwanga omulonde Kyagulanyi omumwatula okugulu ekyasa era nkozaali bulindo nazo mwamalira ne diguli naye bw'atyo n'abakola enkwe 2024 nonzeemu ebyalekana ogukulika ennyo omwaka ogwo gubadde gwajjula enkwe 2024 gutuumye mwaka maama gwankwe 2024 nonzeemu ebyalekana ogukulika ennyo omwaka ogwo gubadde gwajjula enkwe 2024 gutuumye mwaka maama gwankwe Donald Trump addamu okuwangula Amerika nakyemalira Assad adduka mu Syria bannakenya beekalakaasa nabeera olw'emisolo tubeera tulyawo gashumba n'agoba emmengo okwetonda pasita Bugingo Saga muhumuza n'alugenderamu bayimbi bannange bye bafumuula eggulu ubasi yakitumalako okubala netuwa ennamba enfu yunula okusaanawo wax nejja gikuba empita UCD okusaanawo ezo nkwe tosimba onanya jjajja Bobi n'emuwa mujjula CEO wa Fangoni naye okumugunda eruzira ebyakisaka Dorothy ne mwami Luyimbazi ogoba mu kesisi ne bawunzika nga bayingidde ekijji mafuta g'ekigogo kwokya bwe gatya bantu bafi musolo gwa infurizi byonna ebyo byajjagundirwa nkwe 2024 nonzeemu ebyalekana ogukulika ennyo omwaka ogwo gubadde gwajjula enkwe 2024 gutuumye mwaka maama gwankwe Gabunga omubuze yagenda mu mwaka 24
kasasiro okutta abantu mwana gw'ekiteesi ow'ekitiibwa Nelson Kawalya beno okulabika mu nkuuka n'atugamba agenza atereera Bebe Cool ne Saha babadde beekubye engumi byabadde mu nkuuka eya 2024 omutandemu yasimbidde era nze mba mwaniriza Mutyaba Yusufu ekaggaba wamma akaffe Liwala na mwanyinaze bukomanda biraye eyo kayimba solo Sawula Akimu ebukoto Nabuli wankyukakyuka gy'oli yonna ettaala yaffe Kyagulanyi genze maye wange Kyengera Mbusiro Wangala Cucu Tukomanda ntawetwa